mukwano gwange ekiri ku Entebe Road kino kyetaaga kulabirwako, tekyetaaga kunyumiza. Anti baani zatandise dde okuba nga ziwuma era nga batandise okuyisa ebikujjuko eby'engeri ez'enjawulo mu kibuga Entebe. Simanyi ki gwe olinda ki atanaba kutandika kutambula kujja kunona ku munonozi wa ggwanga anti olunaku lwa nkya ssaawa 4 abaana bandi batandise dde ozikuba banange Mukama Katonda wange. Gano ge bayita amaanyi g'abantu. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda kuba akomawo mu ggwanga. Enteekateeka zonna ziwedde, buli kimu kiri fine. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akomawo era ndowooza olaba embeera bw'etyo bw'eri, bandi zo zigenda mu maaso n'okuba nga zikubibwa, ebitooke bisimbiddwa, kale buli kimu kitambulira ddala bulungi. Akatambi ako koolaba ze bandi ezigenda ziyisa ebivulu wali ku Entebe Road era nga embeera bw'etyo bw'eri. Olunaku olw'enkya ate kigenda kusukka anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kyagenda okujja nakyo. Banayuganda era be batandika ebintu bino ebyekwaniriza omukulembeze w'eggwanga era munnange be babitandikira ddala. Hello Uganda, the day is tomorrow, the day is tomorrow, the day is tomorrow. Hello Uganda, thank you for loving your president. Embeera bw'etyo bw'eri muganda wange wali ku kisawo kya Entebe International Airport. Oluguudo lwonna baganda bafe obulaba bamaze okuba nga balusalako. Enteekateeka zo zigenda maaso Saabawandiisi w'ekibiina ddala bulungi nga bwe twakibaze. Abaana basimba ebitooke era ndowooza embeera naawe ogiraba. Kino kigenda kuba kikambwe, kigenda kuba kisufu, kigenda kuba tekirabwangako wano e Uganda. Saabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Lobongoya agambye nti enteekateeka ez'okwaniriza omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu zaakoleddwako abawagizi b'ekibiina kino era nga bamulindiridde. Ensonga y'okumaniriza yatandikira mu Banayuganda bennyini. Abantu ba bulijjo baavaayo ne batandika okukyogerako nti bo baagala kwaniriza president, kubanga bwemanyi we yagendera twali twakamala nationwide tour nga twakamala kutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kindooza kyekyavaako abantu okuvaayo ne basalawo nti bamwanirize, naye ate engeri gye tuli people power abantu baffe bwe bavaayo ne bagamba twagala kukola ekintu bwe kiba kituufu ate nga kirungi naffe tukyaniriza. So president akomawo enkya, abantu baffe bonna tubasaba babeere baddembe, babeere ba mirembe. Abakulembeze ab'enjawulo bajja kubeerawo bamwanirize, bagende naye ekamokya wagenda okwogererawo eri eggwanga ne bannamawulire. Meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja nga naye munnanuupu agambye nti nga bannamasaka nabo bali mu nteekateeka ez'amaanyi okwaniriza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, tikubanga bakimanyi nti akadde konna agenda na kubakyalirako mu bbendobende eri e Masaka.
Tuli basanyufu nnyo ate essanyu lyaffe Banamasaka si kkake liri nakyo okwaniriza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kuteekateeka ng'akomyewo nga bwe yatusuubiza nti ajja Masaka region sub-region eya Masaka oba Greater Masaka City. Tuli beeteefuteefu era tuli bamalirivu okwaniriza pulezidenti waffe. Enkya nga 5 buli muntu akole kyasobola, buli muntu alage essanyu lye kubanga tewali muntu gw'oziyiza kwagala. Kuno okwagala kuli nakyo si kukake. Kinajjukirwa nti poliisi Sabbiiti 2 eziyise ng'eyita mu amyuka Ssaabaduumizi waayo Meeja Jeno Tumusiime Kasigazi yawera enteekateeka eza nuupu zonna ez'okutalaaga Uganda ng'erumiriza nti akozesa olulimi olusosola mu mawanga n'okukuma mu bantu omuliro ssaako okutaataaganya eby'entambula mu bitundu nti gye bakuba enkuŋŋaana. Minisita ow'ensonga ez'omunda mu gavumenti ya Uganda Meeja Generaali Severino Kayindo Tafiire agambye nti abanuupu baddembe okwaniriza omukulembeze waabwe wabula nga balina okutegeeza poliisi ku nteekateeka zaabwe zino. Polisi yamanyi oba mugenda kukuma emirembe oba mugenda kuleeta obutawanguzi bwonanka obutali butebenkevu abantu okukola manifestation kyewaagala n'okukola procession. Naye polisi yesalawo oba abagenda kukola procession bagenda kubeera ba mirembe oba bajja kuleeta embeera ey'akazigizigi. So polisi yesalawo negamba minisita abano tulumuunaka mu ntegera yaffe tulaba bagenda kuleeta ki ekizibu. Nze mbakkiriza mugende mukole manifestation yammwe naye polisi yesalawo oba kigenda kuba kya mirembe oba kigaba kikangwana. Wabula Ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Lobongoya agambye nti omukulembeze waabwe bw'akomawo ku butaka e Uganda agenda kwogerako eri ensi okubategeeza olugendo lwabaddeko nga bwe lutambudde n'okubannyonnyola kyazzaako n'enteekateeka ez'ekibiina kyabwe ekya Nuupu eziddako era n'agamba nti ku ebyo byonna baba tebeetaaga kusaba poliisi lukusa. Kakati gwe oba ogenda kukima omuntu ku kisaawe obeera owandiikira poliisi. Abantu baffe just tubasaba nti nga bwe tubadde tutambula babeere ba mirembe kubanga tetwetaaga kuwandikira poliisi okuba nti ogenda kukima omuntu ku kisaawe. Naye bwe kineetaagisa okubawandiikira tujja bawandiikira tekirina buzibu. Bwe baba bawulira nga beetaaga kutegeezebwa mu butongole nakyo tusobola okukibategeeza. Naye okusingira ddala pulezidenti akomawo nga bulijjo era agenda mwaniriza bamwanirize ng'abalala nga bw'ozoolaba abantu abamu bwe bajjuka ku kisaawe abantu bagenda ne babaaniriza era tekimenya tteeka lyonna. Agenda kwogerako eri eggwanga tubadde tukyatalaaga ggwanga era agenda kubabuulira puroguramu yaffe eddako. Kuwandikira poliisi okuba nti ekya National Unity Platform David Lewis Lobongoya agambye nti enteekateeka ez'okwaniriza omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu zaakoleddwako abawagizi b'ekibiina kino era nga bamulindiridde. Ensonga y'okumwaniriza yatandikira mu Banayuganda bennyini. Abantu ba bulijjo baavaayo ne batandika okukyogerako nti bo baagala kwaniriza President kubanga bwe mumanyi we yagendera twali twakamala nationwide tour nga twakamala kutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kindooza kyavaako abantu okuvaayo ne basalawo nti bamwanirize naye ate engeri gye tuli people power abantu baffe bwe bavaayo ne bagamba twagala kukola ekintu bwe kiba kituufu ate nga kirungi naffe tukyaniriza. So President akomawo enkya abantu baffe bonna tubasaba babeere baddembe babeere ba mirembe. Abakulembeze ab'enjawulo bajja kubeerawo bamwanirize bagende naye ekamokya wagenda okwogererawo eri eggwanga ne bannamawulire. Meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja nga naye munnanuupu agambye nti nga Bannamasaka nabo bali mu nteekateeka ez'amaanyi okwaniriza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tikubanga bakimanyi nti akadde konna agenda nakubakyalirako mu bbendobende eri e Masaka. Tuli basanyufu nnyo ate essanyu lyaffe Banamasaka si kkake liri nakyo okwaniriza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kuteekateeka ng'akomyewo nga bwe yatusuubiza nti ajja Masaka region sub-region eya Masaka oba Greater Masaka City. Tuli beeteefuteefu era tuli bamalirivu okwaniriza pulezidenti waffe. Enkya nga 5 buli muntu akole kyasobola, buli muntu alage essanyu lye kubanga tewali muntu gw'oziyiza kwagala. Kuno okwagala kuli nakyo si kukake.
Kinajjukirwa nti poliisi sabbiiti bbiri eziyise ng'eyita mu amyuka ssaabaduumizi waayo Meeja Jeno Tumusiime Kasigazi yawera enteekateeka eza nuupu zonna ez'okutalaaga Uganda ng'erumiriza nti akozesa olulimi olusosola mu mawanga n'okukuma mu bantu omuliro ssaako okutaataaganya eby'entambula mu bitundu nti gye bakuba enkuŋŋaana. Minisita ow'ensonga ez'omunda mu gavumenti ya Uganda Meeja Generaali Severino Kayindo Tafiire agambye nti abanuupu baddembe okwaniriza omukulembeze waabwe wabula nga balina okutegeeza poliisi ku nteekateeka zaabwe zino. Polisi yamanyi oba mugenda kukuma emirembe oba mugenda kuleeta obutawanguzi bonanka obutali butebenkevu abantu okukola manifestation kyewaagala n'okukola procession naye polisi yesalawo oba abagenda kukola procession bagenda kubeera ba mirembe oba bajja kuleeta embeera ey'akazigizigi. So polisi yesalawo negamba minisita abano tulumuunaka mu ntegera yaffe tulaba bagenda kuleeta ki ekizibu nze mbakkiriza mugende mukole manifestation yammwe naye polisi yesalawo oba kigenda kuba kya mirembe oba kigaba kitawaana. Wabula Ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Lobongoya agambye nti omukulembeze waabwe bw'akomawo ku butaka e Uganda agenda kwogerako eri ensi okubategeeza olugendo lwabaddeko nga bwe lutambudde n'okubannyonnyola kyazzaako n'enteekateeka ez'ekibiina kyabwe ekya Nuupu eziddako era n'agamba nti ku ebyo byonna baba tebeetaaga kusaba poliisi lukusa. Kakati gwe oba ogenda kukima omuntu ku kisaawe obeera owandiikira poliisi abantu baffe just tubasaba nti nga bwe tuba tetutambula babeere ba mirembe kubanga tetwetaaga kuwandiikira poliisi okuba nti ogenda kukima omuntu ku kisaawe naye bwe kineetaagisa okubawandiikira tujja bawandiikira tekirina buzibu bwe baba bawulira nga beetaaga kutegeezebwa mu butongole nakyo tusobola okukibategeeza naye okusingira ddala pulezidenti akomawo nga bulijjo era agenda mwaniriza bamwanirize ng'abalala nga bw'ozoolaba abantu abamu bwe bakyuka ku kisaawe abantu bagenda ne babaaniriza era tekimenya tteeka lyonna agenda kwogerako eri eggwanga tuba tetukyatalaaga ggwanga era agenda kubabuulira puroguramu yaffe. Yes, Nation Platform etabuse ate ezinankuba mpya abaana tebakyagala kuwuliriza mbu poliisi yegamba yetaaga giwandiikira bwe tuba tugenda okukima omukulembeze waffe naye nga tulabye abantu bangi bagenda ne bakima abakulembeze baabwe tebamala kuwandiikira poliisi so kino kireka nga tekyetaagisa kugenda maaso na kuwandiikira poliisi era tekitukakatako wabula poliisi weebeeraba nga tugenda gitataaganya ekigikatakatako yo otuwa obukuumi obw'enjawulo oba tugitegeezezza oba tetugitegeezezza. Wamaffe Banayuganda ebyo ebyabwe tusooke tubize ku bbali tutunulire kimu olunaku lw'enkya nga 5 engeri gye tugenda okukimamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected President of Uganda, the People's Hope. Olunaku olw'enkya agenda kuba naffe Banayuganda baganda bange mikwano gyange tosigala waka tosigala mu kikunta tosigala mu buliri kimanye nti olunaku olw'enkya weewali ettambiro erigenda otuyambako okununula eggwanga lyaffe so Buganda wange mukwano gwange olunaku lwa nkya Uganda begenda okununulwa.